Leo tugenda tambulira ku nsi eyeggulu mutu nze kasatuka ku mboozi yeggulu sibuuza nnyo kozi sinze yakola ki sinze yagenda nange njagala nnyo mmanya ebyakola ki ebyaliyo naye nondeeta kubiri mu nsi akino ebyo nkubuuza kufiirako kubanga ebimu nkola ki mbiraba naye eggulu n'emagombe gye sigendanga. Anyway nkuta ekitabo kino eno bakiyita My Amazing Visit to Heaven, olukyala luli fulula bibya eri eggulu. So akyetaaze Musumba agenda soma enamba y'essimu wagira omulimu gw'okubuulira enjiri. Bwe twavaawo nga Yesu andaze ngeri gye yakka emagombe kubuulira enjiri, twavaayo twatuukira ku nnyanja ddene mu ggulu. Ennyanja yaayo ebeera nga glass, kitegeera. Then ku nnyanja omwo mwalimu akantu ng'akazinga nga kaliko omusenyu gwa white. Twatambula, can you imagine? Twatambulira waggulu ku mazzi agali wansi mugalaba. Yes, munsi y'omwoyo. I'm producing something naye agamaze ag'obulamu buli woowulira nga ekigambo kyange nga kirimu obulamu ofuna obulamu ddala, kitegeera. Obukulu bw'ennyanja eyo bwebwo, era ebizungiriza byonna bye basindise ewali direction y'eggulu bifiirayo n'abantu ne bakalirayo. Naye nga weeri gye kiriyo kirabwako tekirabwako okusinziira bagoberera historical Bible ne bagazaringa information, ekitegeera ne baagala batuukeyo. Export TV to the world. Kale mukwano gwange bwotyo butandise olunaku olwaleero kwebaza gwe wenna agudde katambi kano n'okalaba. Ngenda kusaba okalikinge ate okawene munno oba oli awo bino ebigambo bina bangi ababyetaaga. Bawe oli newaba tabikkiririzaamu muwe, tomanya nga bwe muli okukyusibwa ki okukyusibwa kwe. Leero tugenda tambulira ku nsi eyeggulu mutu nze kasatuka ku mboozi yeggulu sibuuza nnyo kozi sinze yakola ki sinze yagendayo nange njagala nnyo mmanya ebyakola ki ebyaliyo naye nondeeta kubiri mu nsi akino ebyo nkubuuza kufiirako kubanga ebimu nkola ki mbiraba naye eggulu n'emagombe gye sigendanga panika mikono waggulu n'enkuwuliriza. So leero ffenna tugenda wuliriza nnyo, tugenda kweyongerayo n'emboozi ya Musumba Edward Mugisa eyagenda mu ggulu n'alaba ebyaliyo. Story twagikola initially nga tutandika nga tunyumiza nti abawoli ku nsi baali bateekateeka kuziika ng'omukulu yaali eri bajjooga bali mu bifitafuttafu ne bwana Jesus. So olunaku olwaleero tugenda kwongerezayo ku mboozi eyo. Nengenda kusaba osubscribing atosharinge ate nga bwe nkujjukiza Cambridge essomero mutwale abaana basome. Omwana kasaatuka kwa sukuulu ebisigadde byonna biwedde, talina kyatwala okuggyako engoye ezisooka ku mubiri omuli vesti, bikers, nika byokka. Then ebisigadde mifaliso biki byonna bitanga ku ssomero eryo. Omwana n'ayiga okuyimba, okukuba ebivuga n'asoma. Bafunye first grade na second grade omwaka ogwedde 2024 zokka. Mpozi eri primary mbadde manyi be bazi A's ne B's. Ebyo byatutabudde emitwe ababi tetunnabitegeerera. Ministry y'Education Maama Rebecca ali Kataha, Mama Janet Kataha Museveni tuyambeko otunnyonnyola ebintu ebyo. Oba naye tobitegeera funawe bitegeera bino. Mulokole Amina mulokole muwambye eggwanga ne Museveni mulokole. President atera kuba kulokoka lwaki kubanga alina okufuga abantu bonna abasamize, afuge bafere, alina okufugiramu bantu be bonna. Naye peshe mulokole anti kati saidi ya maama abaana bonna balokole, kati saidi ya taata abalenzi bonna bakibuli. General yagaana nga taata ni general lwaki mumukuba enjiri na yatugamba nti Yesu abeera ewa Kiruhira oba Kiruhura statement ena nagiwulira. Munkubire general enjiri alokoke kuba general mumwetaaga. General tukwagala naye tumumwagalira twetaaga olokoke. Ene Musumba eruyitidde buyitizi bazaale banyabo Cambridge oyagala nnyo politics ojja weesimbe. Cambridge wamma nkumalidde namba zaabwe bakubireko bakunnyonnyola bingi nnyo. Omwana wo bambi asome, omwana nga takuteeka ku pressure. Bannaye bannange mulekerezi pressure z'amasomero, bannaye mubonerere okubabba. Koze ebifaananyi video
it is Alpha Media Production eri under Export TV Cambridge nzija kubasabira ate nga buli nzikiriza mwana bajiwa ekitiibwa ate nze nsabira yenna ne musiraamu musabira webalimi bambulizeko tusimbula olunaku lwatu tetuve wano mukama yebazibwe manya gange nze Pastor Edward Mugisa site pastor mu luzungu oba wakakutte bokyali wakakutte site pastor Futu Kigere Futu soldier ate Kigere Futu Kigere akati ffe mu Yesu tuli bajasi twayambala dda ebyokulwanyisa singa biri bya red ne blue ne yellow oli sniper ffe wonna tutambulirawo wonna muli bajasi ebeggulu mulina ebyokulwanyisa ate mu Katonda yasitudde ejje lyange bwe singa wali otulaba live ejje lyange lyonna to tetulina mu myaka 89 abasalamu obutambi buno bwa TikTok mubumalangayo ajja kwogera ayina ejje okapostinge security emuyite twage ku jje eryo ayi musajja wange nkyamusabira naye bamazeemu amaanyi ate balida we bagambye mulalu si mulalu bagambye mulalu era ne bagamba mulwadde takkirizibwa kuleetebwa mu kooti paka ng'omusawo akakasiza nti alirwedde oyimirira mu kooti bannaye mukama goddo ninakulabula nze eggulu lyali bayogera naawe nenkulabula omanyi nze ndabula abantu nga people underlook me. Minister wa Justice yeka yayinza omutulamu nagamba file eyo mugikole bwe muti naye wekiyimiridde kati tagenda kuddamu leetebwa mu kooti kozi omusawo yagambye obulamu bwe embeera gyalimu mbi nnyo tasobola yimirira mu kooti tufeeyo tusigale nga tumusabira tudde ku mulamu mulalu si mulalu omusawo yagambye anyway nkuta ekitabo kino eno bakiyita My Amazing Visit to Heaven olukyala luli fululabibya eri eggulu so akyetaaze musumba agenda soma enamba y'essimu wagira omulimu gw'okubuulira enjiri okifuna omanye eno bangambye eno season 1 tutegeeza eryo season zendala ezinaakola ezijja bawe enamba abakayagala bakkubire enamba eri +256 746 1822 41 mukola delivery oba oli London oba oli America oba oli wa oba oli North Korea oba oyagala kasuubule tusobole kubeera nga tubuulira enjiri. Only this book abantu bakakasoma abantu bakakagula. I told you waliwo yawona omutima ngasomye obusomi kata. Yes, he just read it. Kankasomeni n'ebinsumbu watomanyi bw'obanga obadde ogudde mulokole nga owulira nga tokyasobola kusiiba, just read this book. Bw'obanga owulira nti olina ebintu by'oyagala Katonda akole, read this book. Bw'obanga olina okubikulirwa kwa njawulo kw'eggulu kw'oyagala, read this book. How much? 3 tosedde kale then abagala aka WhatsApp K5 soft copy soft copy ye5 lwaki tulina okola ki okugula ebyuma bannaye ebyuma bya bbeeyi byuma ola system esookerwako yokka gyenjagala ekuba kisaawe jukira bwe tunagenda buyende mugenda kulaba abantu olusi nakolanga system nga teswatuuka abantu kati so twetaaga obuwagizi bwammwe buli bwogula akatabo oba owagidde system budget y'enjiri osobola gamba osobola mpa budget ey'ebyuma ebyo obeeko kyokola tusasula mpola mpola ku dduuka osobola gamba buli wowagira budget nkuwa kopi ya bwereere buli bwowagira budget y'enjiri ofuna akatabo kaki kubanga kano mukama yangambye nkawandiike kagule ebyuma bya crusade byuma byetaagisa tukoye kupangisa ate tupangisa olusi n'abantu abatali balokole ebyuma byabwe kitegeera ne biryoka bitukolako vulugu ate musajja wasiibye emyezi n'emyezi ne dry n'olyoko okubibwa ku lw'ebyuma
So we need our own machine nga tuzisabira zaffe. Weewaawo akatabo kaako kalimu olugendo okuvadde wano tweyagenderamu mu ggulu mu biseera bya covid. Weewaawo otugambye olunaku olwaleero ogenda tusunirako kubumba amalayika be wasiŋŋaana n'eriiso wateeva taafunawo otandikira fe ogwaffe gwakuwuliriza ensinza ya Katonda mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Waliwo story Yesu gye yandaga bwe twali nga tukkirira wano ewali eriiso lya Katonda. Story eyo tebagita story eyo tujja giddamu eya Yesu ng'abuulira enjiri mu magombe ewa Sitaani nga anunuddeyo emyoyo. Story twagikola mu December, kirabika yafunamu obuzibu, so tuligiddamu mu maaso awo. Bwe twavaawo nga Yesu andaze ngeri gye yakka emagombe kubuulira enjiri, twavaayo twatuukira ku nnyanja ddene mu ggulu. Ennyanja yaayo ebeera nga glass, kitegeera. Then ku nnyanja omwo mwalimu akantu nga kazinga nga kaliko omusenyu gwa white. Twatambula, can you imagine, twatambulira waggulu ku mazzi agali wansi mugalaba. Yes, ntugatambulirako ne tuka ku kazinga ako. Bwe twatuuka akazinga ako n'atandika kunnyonnyola ennyanja eyo ya glass n'amakulu gaayo, kubanga bintu bimu basigenda bibagamba ne lwaki eriwo. Bwe twali nga tumaliriza nga nnyonnyola ennyanja n'annyonnyola kale kino nsobola kibannyonnyola nti buli bwofuna kiri mu Matayo eyo nti buli bwokkiriza Yesu Kristo n'abeera mu bulamu bwo mu ndaayo ey'omwoyo mubaamu amazzi ag'obulamu. Kitegeera mu ndaayo yaki ey'omwoyo. Kwegamba nga ggwe tukulaba wano mu ndayo ey'omwoyo mulimu amazzi agaki ag'obulamu. Kati amazzi ago yeyo nnyanja gye twali tuyimiddeko nti omuntu yenna buli bwafuna Yesu Kristo kubeera mulokozi we abeera nago mu ndaye mu nsi y'omwoyo. Kaakati amazzi ago buli bw'obeera n'amazzi ago gaba gagenda kuyamba abantu balala. Mbuuza ntya nti kuva mu lubuto lwo oba kuva mu ndaayo, kuva mu bulamu bwo mukulukuta emigga gy'amazzi ag'obulamu. Amazzi ago bwe gakulukuta gaba gagenda kuyamba ensulo z'amazzi ziyamba abantu. Kati for example wano ndi mu kukulukusa omugga mu nsi y'omwoyo, I'm producing something, naye agamazzi ag'obulamu buli woowulira nga ekigambo kyange nga kirimu obulamu ofuna obulamu ddala. Kitegeera obukulu bw'ennyanja eyo bwebwo. Kitegeera kati n'annyonnyola omugaso gw'ennyanja eyo nga tuli ako kantu ako kazinga kalinga kazinga, naye nabagamba omusenyu gw'eri gubeera so guba obugagga. Nafuna akolesebwa nga bazungu baali baagala kunoera ebizungiriza byonna bye basindise ewali direction y'eggulu bifiirayo n'abantu ne bakalirayo. Naye nga weeri gyekiriyo kirabwako tekirabwako okusinziira bagoberera historical Bible ne bagazaringa information. Okitegeera ne baagala batuukeyo bafiirayo. Yes, awo wafiirayo era kitundu ekyo kibangirizi kiri mu bbanga eyo mu bwengulu. Waliwo planets nyingi ze batuuseeko naye waliwo ekintu kye batasobola kutemparinga. Basobola kusoma ne bakwata enjuba binaturalisemberera. Waliwo ne planets ndala za Sitaani nazo zookya.
Sitaani alina ne planet Saturn planet ya Sitaani ate ugise olwaki bagiyita bwe bati anti lwaki bo bazungu ebintu bya Katonda bye yatonda byonna mu biwa Sitaani zaate abalokole mugenda okunnyiiriza eyo planet teba ya Katonda nti Katonda yagitonda anti kati negeye na Katonda yagitonda obuzibu wo wakana nnyo banjaga kumanya Sitaani waali Katonda yatondayo Sitaani alina planet namba mu bwengulanga yiye kati nkubulidde Bible buli lunaku oyagala nzire nga nkasome mukali mu Ephesians 6:11-12 ero oyagala osigaze ni ku kintu saagala kusomesa eyo wabula njagala buli kyoyogerako mbenga nkimanyi olinga ne bwasanga ku street nkimugamba nti Pastor Edward yaŋŋamba nti eyo planet gye bayita Satan ya Sitaani kati golooza yaki kati golooza waliwo kizungiriza kiyinza okulandingako tewali ekintu kiramu kisobola tituukako nkiwulidde ku gwe nti yakijjawa nebafuuka anti zowulira aba amasaza babeera mu those planets kitegeera bwakuba kino kintu kiba spiritual kati wenkugamba kintu oba tokitegedde kubanga nabo bazungu bwe batuuka bakugamba there is no life on this planet nenga mubayo kati waliwo ne planet ndala bo juzi bagiyita mbu eriko mazzi gokka oba bagiyita underwater biki planet okumanya kati kamba bumemu okumanya nti basiru bo bakalaba nti waliyo planets naye planets gyezire nyingi bakalaba nti bino ebimenke bye basinza nti gyebiri naye nabyo birinawe bibeera Katonda we yali atonda ensi yagiwa amagezi ensi gye yalonda kubeera nga planet ezisukulumye ku planets ndala kati kankubuulire obwo obugundi obwo bumenke obugundi baba babuyita bati bu alieno tubusinga amagezi tubusinga ati bwe bwajja wano ku nsi bunoonya nti bwajja kunoonya Katonda bajja ku planet Earth kunoonya Katonda tulina kyetubusinga ekisukulumye mission yabo okuva eri gye bwava kunoonya Katonda bwagala kunoonya Katonda kyekyabuleeta wano Baamerika basirusiru batandika kubusinza bumwagaza ki kubanga bo bumenko obwo tebulina musajja tebulina mukazi kyova olaba n'Amerika basiruwala. How do they multiply? Bukozesa science. Okwe multiplying. N'abazungu bye batandise. Tebwetaba mu bikolwa byammwe. So ebintu bino biririyo. Katonda yabitonda. Kati abantu bamu temumanyi nti ne Sitaani kutuuka wano ku nsi yasangawo nsolo. Yasangawo ebintu bibi kubanga ye Katonda yali atonze nzijjayo ekikalo kyange Katonda yali atonze n'ebintu ebibi ebyali eyo mu Geyeena n'ensolo nkambwe zaaliwo ezaali zeefuukira dda Katonda nga Sitaani tanaba kwefuuka nga bintu byali byakyankalana dda bimu nga byava ku Katonda nga byo byefudde bikatonda okitegeera kati Sitaani bwe yajja kubanga yalina amaanyi mangi yali alina okuba influencinga abize ku side ye yes kubanga nabyo byali bimumanyi nti ki alina amaanyi eyo tujja agendayo mbabuulire Sitaani ngeri gyatambula mu kibuga Kampala ng'omusajja omulungi ng'omuwala omulungi naye nga so Saturn planet ya Sitaani yes eggulu ne bana science bagezezaako linoonya libalya era muwulira mwe kizungiriza gundi kyabulyayo n'abantu baakyo bagenda mu territories ze batalina okutuukamu omuntu omulamu tagenda mu ggulu gwe ng'oli mulamu anti nze nali nfudde mu buddo nali mukoma kuba oli yaŋŋamba oli bwafaako obwadde ngulu tayogera bakasiru anti kati oyo naye olusi mission olusi abawa Sitaani omuntu balokole baddangawo sebo mulungi nakalaba gwe weka ne Farida
Pastor Farida kasangulire mu kibuga mu Uganda namba bw'ononyereza ku bantu abagenzeeko mu ggulu ne bakomawo they are few okujjawo nga waliyo ate abalala bakituulira abasirika osobola kusalawo n'okituulira oba muba muloota ne weebaka n'oloota buloosi gwe nodda biwaloose n'obiteeka mu buliwo kuba nange era olwendoota nga ssebo nina wantu weediga wanjawulo nnyo ng'oli mu ggulu ng'oyogera ne Katonda ng'eddoboozi n'omulaba nga mpulira eddoboozi kati wanammwe webako okubya essala lyokkuse naawe oligabana abasumba abagamba nta musumba oyo oba omu yagamba oba nabbi wa bulimba naye ate nabbi wa bulimba tayogera ku ggulu kati beekuba bokengere migere musumba wali weebase kanguzeeyo emabega nga weebaka n'oloota kati gwe genda obuuze mukyala wange ajakubuulira kubanga yaliwo n'abaneiba weebali noka waliwo yafuukira ddala mukwano gwange yali musiraamu abaneibas abaali awo baaliwo kuba sobola kubuuza nti omutwe gwo gukola bulungi nkimanyi bulungi gukola bulungi kati awo wokka mbaddewo oba musumba yeebaka n'aloota bino byebeerosaloosa baaliwo kati mbadde nkyabanyonnyola bama omanyi tuba tulina okugaziya ebintu mutegeere kyova olaba we mbanyonnyola ku ggulu siringa abali ajja straight nannyonnyola mba nina okugaziya ekintu osobole kuyiga kubanga bubaka buno baŋŋamba nzije mbubabuulire muyige kitegeera kati wemuolaba nga ono ng'ambuuza naye aba ayagala kuyiga kubanga eggulu lyo byanjawulo byewuunyisa kati mujjeeyo tubadde tukyanyonnyola ku mazzi g'obulamu ennyanja gye twagendako mwaliwo wabiri ne Jesus tewaliwo bantu balawaawo tewali era we twatunula after nga amaze kunnyonnyola amazzi g'obulamu omugga manya embuto zaffe zibeeramu emigga gy'obulamu gikulukuta Yesu gwe mugga ogw'obulamu gukulukuta nga guva mu nzeeyi gugulawo enzigi ezekomera waliwo omugga ogw'obulamu gukulukuta kuva mu omugga gwetuyimbako waggulaba yes giba migga teguba guba mwaka gumu naye amazzi gye gava eri gye gasibuka eri nnyanja kwendi awo ontegedde bulungi bwenyimbye akayimba ako manyi waliwo olwendabaga tonaba kuntegeera kakati bwe twali tukyali awo nangamba tukyuke ne tukyuka nendaba eriiso eddene nga liririmu nga limu bwe waliraba abooluganda kambagambe bwe kiti kankyogere the secret behind it ekyama kiri behind it buli kitundu kya Katonda kyogera kiva mu ddoboozi alina ebitundu bimbeka omukono gwa Katonda gwogera alina ebitundu byonna byetulina byonna nga wetubirina nalina n'emaali yogera bya kisiru he's a creator he doesn't need that that one is for creation yes oli ye creator okitegeera he's a creator ye Katonda ye mutonzi eyakutonda kuba bagamba ndi mu kifaananyi kye kireza buli kyenina akirina no kifaananyi kye kiri spiritual si physical yakutonda mu kifaananyi kye yakutondera mu ggulu Genesis eyo gy'olaba buli kintu kyonna kyatandika spiritual okitegeera ensi yali etabuddwa ate Yesu Katonda mugezi yasooka kutonda eggulu gomanyi ekyo oba topic mpanvu nayo omanyi myaka emeka gye yasooka kutonda eggulu naye we yatondera eggulu ye yali abeerawo
yali abeera mu ggulu eryokusatu bagiyita upper high place. Yali mu high place n'atonda eggulu. Yes. Eri high place gye muyita eggulu lyokusatu. Mpulira. N'atonda eggulu lisooka n'atonda lyokubiri. N'alyoka atonda ensi. N'alyoka eyo tebaabitubalira baabalanga atonda ensi. Ondaku eruti yatonda ate mwekamba buulire. Mulimu ebintu bye mwogera nga temumanyi. Katonda yawumula. Katonda yakola mukozi. Ebyo bye musiba mu church nga temukola. Netaga mbooko. Mwawa wabeeza mu church nti omuweereza oyina asumba. Abange ne mubayita jangu wegayirire eryokusiiba eryokusiimula wegayirire obutakoowa musawa obutakoowa. Eyo gy'ogenze wala nze abange olaba nga teri mukozi. Munoonye Mukama obutakoowa munsabe muliweebwa mulemereeko. Katonda yatonda olunaku olusooka olwokuli lwokusatu lwokuna lwakutaano lwamukaaga. Sande n'awumula. Katonda yali akooyi. Yasembayo kutonda omuntu. Kubanga yalina okusooka kutonda bino omuntu ye kabaka alina obifuga. Gwe alina okusembesaayo ng'amaze kutonda biri. Okitegeera. Mande ne mugiteekako ebyayo ku church, Tuesday ne muteekako soma tuwulira abafumu. Nedda Katonda kuwumula. Katonda kuwumula tekitegeeza nti yali takola. Nosanga bagundi ba idola mu church era polisi muyiteeko mu makanisa agamba bali eyo basiiba basaba bajjudde ebyawandiikibwa mu mutta abaana b'abantu mugenda balisa byawandiikibwa. Mwami njagala kaviri nti bikula Abagalatiya. Anti ekigambo kya Katonda bwe bugagga. Sebo olina okukola. Katonda yakola. Basiba ne Katonda. Katonda yabakolera ddala mu ggulu. Musumba abantu bagambe bakolera bane muve mu makanisa. Gwokola. Toyonona abantu baweereza b'abeene. Gwe okola gwe muweereza gwe olaba gwe omukulu okola. Kati lwaki ono ali wansi wotakola? Gwe gundi toyonona abaweereza ba church. Osanga endiga nga 10 ziri mu church mbufu simanyi tudi mu kusaba na kusiiba. Ogenda li ebyo. Abooluganda Mwana Soda kyayogera kituufu, and that's what we say. God is a creator, is a worker yakola. Yes. Are ku lunaku lw'omusanvu yali akooyi n'akola ki? N'awummula. Kati n'ayagala gwe gwatonze olunaku lw'omukaaga omusinze kwolwo olw'omusanvu lwawummula. Kubanga bw'oba tonaba akoowa gwe akutonze lwa mukaaga, lwa musanvu olina omusinza. Tugenda funayo olunaku tujje wano tuwogere ku kalenda eya Katonda ne kalenda y'ensi. Njagala funayo olunaku yansi ya Katonda ya Katonda. Kubanga osanga abamu bagamba the 7th day is Saturday, others it is Sunday. Funayo olunaku gy'otusanga. Kati kankubuuze, Katonda ya naminga Monday, Tuesday, Wednesday. Nze nkugambye ogenda funayo olunaku. Yabi naming. Musumba, you will get a day ojobi tugambe tuli mu ggulu kati sevu. N'okyuka n'otunula n'olaba eriiso. Mukama yebazibwe. Eriiso era tubulidde ekyama nti buli kitundu kya Katonda kyogera. Yes. Eriiso lyagamba. Kakibe kigere. Kyogera. Niroze ebigere biri ku nsi kuba Bayibuli egamba eggulu y'entebe si ebigere bisimaye entebe y'ebigere ebyo. Kati golooza ye Katonda abonaabona nammwe eggulu liri bwe luti. Ensi eri bweti mu kibato ki. Akola bukozi bwoti ono Soda n'akusikayo. Kubanga erinnya liwandikiddwa wano mu kibato ki. Nanzita. Ubanga okwoye wano ng'olina ogenda mu ggulu. Tereza nga yankoye wano nze wano sikoowawo. Nawe wawo. Tereza waba nkoye wano nga nunna. Kuba buli baatwala tebamala teesa. Era ateesa obazaliko endowooza ekika. Kati eriiso eryo ligamba gamba abantu bange
buli gye bagenda ndabayo, buli bye bakola mbimanyi, buli byekyama bimanyi. Kati gwe soda obanga oli eyo mu kazigo n'ebyokola Katonda akumanyi. Nze nyinza okubanga nkulabako kenkulabye ne Mukama nandagako katono naye ate ye Katonda eriiso lye libira ye kamala byonna likulaba liraba nsina liraba buli kimu alina limu liti liri everywhere. That one eye Yes. eraba buli wamu. Yes. Era wobanga olina ekirowoozo ky'okunzita soda Katonda yakitegedde dda oyagala kunzita. Lwaki tagamba? Anti kati nze era nkulaba mba nkulaba kati njagala kukolera si olina ebibuuzo byontegekedde kumbuuza ebinnumya omutwe yakimanyi wayagala gukulume kakati wamanya ozirina. Kakati eriiso ne ligamba bwe lityo nti nze mbalaba buli kintu kyonna kyokola, buli every step, buli bwozukuba ku makya abakulaba, buli weweebaka n'abawala n'olowooza nti teri akulaba Katonda abakulaba, buli bwobba Katonda akoze eki amulaba, buli bwolimba. Kati edda wakubanga nseke naye naku zino tokyakuba. Nze sikubanga ku luseke ndeka musumba tompayiriza. Nze oluseke era abbo nagamba bayigo oluseke abbe banzisa obwavu tebakuba luseke. N'oyo munne gwe yafunye ate ye. Mu linnya lya Yesu temujja kuba. Tetujja fa bwa. Ola pastor kuba. Gwamanyi. Mujja gaggawala. Amafuta agakuliko mu linnya lya Yesu ne kamera. Omugaga mbutwala. Oyina okugaggawala. Kamera njitwala. N'oluseke ndutwala. Abantu batandika oluseke 077094426 tuli mu kubira oluseke. Ne Katonda asobola okukubira oluseke n'enasi. Soda bannaye. Eriiso litulaba. N'okuba oluseke. Njindabye. Kati bw'obanga olina akawala keweegomba. Eyo tuveeyo mu buwala. N'obanga nkubye ku mutwe. Si nze zekka n'abo abali awo. Naye kati naye nga obanga olina keweegomba ng'ogenda akawasa. Okwegomba kiri nnomu. Anti oyinza obanga weegomba nga 10. Nga bwe nondobamu nga Yesu bwe yayita bangi nga Bayibuli bwegamba abayite bangi nnyo naye abalondemu baba batono. Kati nange mpita bangi nenondamu. Shiba muyita otya? Shiba ki? Shiba kuteekawo. King Shiba? Oyo just yali mukwano gwaffe mwana twamujja ku street ng'aliko empewo z'ekika ntumutembatemba naddala. Kale mpewo z'ekika so musumba nga wali eri omugamba abayite baba bangi yabalondemu baba batono nange nalaba bangi nnondamu olina tokolanga nsobi musumba mujja tomeza abaana bange. Kati naawe ogenda ku road test. Road test yebi endi kati buli golo totwala damage nga Katonda yakuterawo variety soka olozeeku naye bannaye Yesu kamera wansi olokoke. Kamera wansi kitegeeza ffenna abali bafuni bakulokoka era ate master test abawuulu mwegendereze nga muli balokole. Omuwuulu eyeekuumye ng'atatestinga oyo alinga nze tebatomedde neekuuma paka kulasita ate Mukama era n'amumpa nga muto nga naye yeekuumye. Okakasa Mukama ali faithful kyenakugambye kyosiga kyokola ki kyokungula. Kati fe abakebezi bagenda tuwankucwa okomekereza ngo otomedde ate bakuwa omuzingiti gunno notandika nze Mukama yandondera oyo namukadde yandondera naye egaali ekozeeko yebe etambula. Kati kigasa kikubeera nga otestinze eri yonna n'olyoko okuŋŋaanya owenzi n'okuŋŋaanya emizimu. Buli mukyala gwe weebakako omwoyo gwe gukubeera mabega gukubeerako mabega. Kati mu nsi y'omwoyo tugenda kusanga nga waweese abawala nga 10 otambula nawo wenozitowa. Musumba beera n'amafuta muyira amafuta banaye njogera amazima
mwana soda onkuba kaama wekuume nze neekuuma kulambuziyo kyogedde leeti tuli mubaka oyingiza ozadda musumba ekyo zereeti wawasa ekyo kyogambye kiri ekyo zereeti olina n'abaana sirina baana naye ekyo zereeti kati wali okolaki omugaso gwakyo ki onaali mu college mukama yateekako buli muntu yenna agenda mu sex number 1 muba mu love ekyokubiri kuzaala ate with the one you love, the one you have married, the love of your life. Nkuchwaze ennaku zino soogiwa simanyi the love of your life. Abalokole gye bali balokose musumba abalokole abo mugambe ku baana bamwe ab'obuwala akuulira mu lunyiriri. Nakumenya dda mitima. Abaana abalokole nzemba ababayimba mu chacha abawuuba emikono. Boyagala nnyo. Ati nali mmanyi nti be batukuvu. Kati n'otomera. Abo abaana bakuula musumba. N'ogenda nga tosabye. Abo abasumba. Anti nze nsoka nenkusabira. Abo abaana bakuula. Mukama yeebazibwe. Ono ye buli kadde nsoka nembasabira biki by'osabye. Nze musabira kwa Katonda tugamba buli kimusabira tukuze ekyokulya kyogera. Naye soda. Gwe totukuza. Tuli mu bubaka bw'eggulu. Era tufulukuta amafuta ga kusaba. Kwogera mu bintu bitaliyo. Banaye. Musumba okusaba tekuliyo. Edda obwenzi bw'oyogerako bw'oli mu kukola. Nzisinda. Okola ndio mugulu liso neligali tulaba. Likulaba. Nange ndiraba. Gwe toliraba ne bw'okola otya. Likulabira ddala by'okola. Ne by'olowooza. Okitegeera. Ati liso libeera nga bw'ogamba kamera zino ze muteeka surveillance camera. Kati buli bwokola ekibi ye Katonda aba akulaba. Lwakuba ye Katonda ajjudde ekisa, ajjudde obusaasizi, ajjudde okwagala, ajjudde buli kimu kirungi. Bwe nsobya nga nneenenya nga nsonyiwa. Kasita nzirayo nga nneenenya nga nsonyiwa. Era kati naawe oba nga wazadde buli azaala ekibi akiwongerera. Ekitegeeza nkanye kwenenya. Ekikulu okwenenya kuno kuyamba. Nga tonayingira lutalo lw'omwoyo sooka wenenye. Nga tonalwana lutalo sooka okole ki nenenye. Okwenenya kuno twonona mu bintu bingi. Nze nafuna omwana kana story kabanyumize. Atuwe kabaka. Hati nfuna omwana wange wali agenda abiwuliriza ng'ajja olunaku lwe yalokoka muwala mulenzi. But he's handsome guy, is single. Achali single. Kati bwamala kulokoka ekiro nga yeebase sitani n'agamba Muhammad goba mugobe. Muhammadi yennyini ono gwe tusaba wali emmeka. Sitani byagamba Muhammad oyo adduka atya n'ava uwo. Sitani ne Muhammad boogerezeganya. Vaawo boogera bakyali. Kati faba musinza tulaga. Gomanyi Sitani yeteekako ku Yesu nga yakasiiba nnaku 4 n'alemererwa. Sitani yenyiga ng'ayagala kutwala Katonda amala kuziika Musa. Sitani n'ajja ayagala kubba omulambo gwa Musa. Kyo Sitani yatwala dda Muhammad. Michael kwe kujja Sitani wabeera challenge ye Michael. Kasita Mikaeli atuuka Muhammad bamugamba agobe. Mwana n'atandika emisinde. Muhammad ng'amugamba yimirira kyodduka. Aduka emisinde n'osimbula n'agenda n'ateekako emisinde ne Muhammad n'agamba olimba agenda tunula bati Muhammad ali mu misinde amugoba. Nka nkutereeze mbulu oyogera ekigambo Muhammad yogerayo kana agamba emirembe n'okusaasira bibe ku ye.
This is true And it is story. true, but according to the believers, they say once you mention that name, you have to say, peace be upon him. Swalla wa swallam. Okimanyi bw'obeera musiraamu ng'ekirevu ekyo weekiri eky'obusiraamu bw'ofa waliyo abawala embeerera mu ggulu lyabwe bakulinze ogenda nyumirwa. Tosira mulagwe naawe. Gyebiri. Ate biri mu Kurwani yaabwe. Okakasa? Eriyo ebyana. Gwe genda osome Kurwani. Ntoza shahada. Mujana. Mujana. La hawla. Mwe basajja mugenda kunyumirwa. Naye kati bakazi simanyi lwaki tebabeera n'abasajja. Naye eriyo ebirume gyebiri. Kiri mu Kurwani kino sokyogedde out of Quran. Alhamdulillah. Naye ate okimanyi nti omusiraamu ng'amanyi Katonda aba mulungi. Yes. Naye abeerimbika batemu. Wakugamba bw'ota omuntu empeera y'omu jihad. Tudde ku ggulu lyeri tubaleka abo. Bakambwe. Kati ate kuba bakamete balina ono nkutambulamu. Balina oyo waliwo kati omulenzi atuka ku makati ng'awulira atandise kulemererwa. Kati bw'aba atandise kulemererwa Yesu n'alengera Yesu mu maaso. Yesu n'ateekayo omukono. Bwe yalaba nga Yesu ataddeyo omukono n'agamba gwe Muhammad nkudduka. N'ayongeza agenda kutunula nga Muhammad bamulese emisinde amulese n'amuleka n'agwa mu kifuba kya Yesu. Kuva olwo taddangayo mu busiraamu. Yali ayagala kufuka seeka, taata nga ayagala mufuula seeka. Eggulu tutera tuwumbe. Kakati eriiso eryo eddoboozi ne liba ne liŋŋamba olaba sayidi y'eno bw'eggwerayo ne ntunuulira ku sayidi eno nga waliwo ebizimbe ebirungi. Ne ngamba nkuwadde ekitundu ekyo. Ne bakuwa? Kubwereere? Ne bampa. Naye baŋŋamba nina okukola era kyekintu kimu kye yaŋŋamba ku Namulondo. Kitegeera nga nkwata mu ngalo. Mugende mukole. Nze ne muddamu ne mugamba abantu bazibu. Kati nga bulaba abantu bazibu nga basoda. Anze siri muzibu. Ozo ni kata nantegeera. Anti kati ubanga oyagala bawala 7. Ekyo tokiremerako ekyo ekifula omuntu omuzibu okutta, okubba, okuvuma, okulwana, okuloga. Kati bwe yaŋŋamba bwekityo n'aŋŋamba naye ekitangala ne kikuba mu kitundu ekyo bizimba ne sibira. Ne mugamba ate nga sibiraba n'aŋŋamba osooka kukola. Okitegeera mufunze bakulaga ekizimbe ne kibulawo. Olina kikolero kifuna. Sikazi olinga olusozi luliko ebizimbe bya muntu ebirungi. Kati ogenda beeramu ne baana ebiri mu ggulu. Ogenda ne famire yo biri mu ggulu. Empeera. Okitegeera. Kati bwe twavaawo nga tutambula nga tuvudde ku liiso lya Mukama nga ndi musanyufu. I was very 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 happy. Naye nga bwe twali tugenda ne tutuuka mu kifo era ku nnyanja y'emu ne tusangayo bamalayika abo 3 nga balina microphones nga wires nga zingidde mu mazzi nga malowoozi gafubutukira mu mazzi bwe bayimba mizindalo giringa giri mu mazzi awo nga basinza holy 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 are you Lord. N'eddoboozi nga ddungi nga basinza mu luzungu. Kyekyo kye nawulira. Njigo luzungu. Kakati ngamba Yesu nange njagala kwegatta ku kwaya ey'eggulu. Nga mpulira obulamu bwe tuyimiridde wonna nga malowoozi gafuluma. Kakati n'aŋŋamba Jane kati mpa ntambula ngendawo ne beesikamu katono ne baleka gaapu. Nange nenyimiramu ne tuba bana. Nange nenyimba. Nga muyimba hooli hooli. Yes.
nga tuyimba oli naye nga wali we muli amaloboozi gava everywhere ng'emizindalo mu nnyanja naawe ne weewulira ebyo nga liva everywhere nga ndiwulira gwe wali oyimba otya wali odoodoomo bakyalira kirasi tosobola dodooma n'obanga n'ogulowoozi gulinga gwe kikere wano mu kusinza mugulu togenda dodooma eri eba autotune mu spiritually you are a good worshiper, you have a good voice kati gwe mwoyo gwo singa guyimba ogamba naye nze soda nyimba biki Sitaani yali muyimbi eno yonna bali bamutaddemu amalowoozi nga gavaamu kitegeera kati Sitaani bwe yayonoona Katonda na influencinga other angels ba worshippers babere nga ba worshipinga okudda mu kifo kyani kya Lucifer yeah so naffe kyovula Katonda yatutonda okumusinza he want us the purpose kumusinza okusinza mwosanga kukola emirimu ati mumanyi kusinza kwe kuyimba okusinza buli bw'obuwulira enjiri bano balokusinza Katonda buli bw'ogaba ssente n'okwata miliyoni zo n'oziteeka mu njiri osinziza ani Katonda buli bw'okwata kintu kyo n'okiwaayo eri bamulekwa n'okiwaayo katulina charity mwaka wiche mwezi guno tugenda kugabako kitegeera oswagamba musumba mbawaddeyo sukaali mbawaddeyo muceere mbawaddeyo sabuuni ate tulinayo tugenda ngenda kutwala omwezi gutandika gwokusatu tugenda mu prison eri Sentema ontwala mukomera tugende tubuulire enjiri tujja genda kati lwaki otyayo mwagala nnyo ebirungi abantu beetaaga kwesembereza abasirikale twala tugende bannaye abantu b'ekkomera baagala enjiri olaba nga beepankira wano nga tebannabakwata babbi wali mukomera bajja kuwuliriza abasirikale baba ne Bible oba okyabuulira enjira ate order funga yeye mukomerawo tugenda buulira basibe tugende ne kamera yo expo live saga munange ati wakinkuleka nawe njagala nkutwale nawe baba bala omugabo omuggulu babeko ke bakutemerako tebalina bayinza kuntemerako ekyo kitundu olaba kye bandaga portion my portion je nina okukolerera ekitegeera bwe nkuyambako oba ntemerako akatundu naawe olina portion yiyo si yange lwaki oyagala kutema ku yange ate yange njagala ngikolere yonna paka bwe lituuka kuddayo nga ngimazeeyo era aba bagamba nti nga buli kyenkuyambako nga batemako mbadde ndakukufiirako nkuyambe nga tuke nga almost ettaka lyo ndirinako nekanze muyimba okusinza okuva olwo nentegeera nti buli oyimirira wano weyigirize kusinza kyovula anayimba akayimba oli wano bannaye kankubulire oli mukunzijukiza that thing whenever I feel I remember that mpuliranga njagala nsinze nsobola n'okusinza kuva nga nagenze ku lusozi nensinza kuva we natuuse paka okuvaayo nozinza busi era kati nvudde ku lusozi era ekiro ekitundu nkitutte nnyo mu ttendo olikanakobera ku lusozi kati gwe maaso togala twagala basika vamu ebintu basika babanonyeza kumala bbanga ki kiwagira nkyalanga akimanyi bulungi yafumbirwa musumba anfe twagala basika banayogera bino byoyogera ng'ofudde ate kati bo tebagenda kuba abasika bangi anti obudde buli kiro obeera naawe kenyini oli byogera twagala biological ones mukama yeebazibwe kakati bwe twamala kusinza I felt life nempulira obulamu kati bwe tuvaawo waliwo akakopo emugulu eyo Yesu ke yakwata nasena ku nyanja mbanyumiza nti nali mutono kiwato kyange kyali 28 edda nga bwe nagendera mukoma ate bwe nava mukoma nensigala jukira ku bulwadde
nasooka nemba katini naye covid mala kuwona bwenti mala kutereera sebo obunene butandika kujja akakopo ke yakwata yasena ku nyanja yenyini nampa nenywa okuva lwe nanywa amazzi g'ennyanja newensiiba zidry zenkanawa tolinsanga nga infact ne mukyala nga ngamba maybe tosiiba kyokka oluusi tubeera naye nagamba naye banaye notanywako kano kenywako mbajja njagala kufunako ku maanyi googera wano badde manyi okusiiba osiiba byonna kati okunywaga amazzi oba tosiibye anti kati omanyi naku zembadde mbuze kwa expo badde noonya Katonda Bayibuli egamba njagala abo abanjagala n'abo abanyikira kunoonya balindaba ate nze nalaba bulabi nalabako mu ggulu gye nkoma kumunoonya gye nkoma kusigala ku muliro so naawe lwaki tetusiibula oba oliawo Mukama n'atuganya tudde mu dimansi endala Mukama abampeera omukisa abaagala kutwala peace copy ey'akatabo mukakime mukatwale ffe tuli wano okubabuulira ebyeggulu n'okubabuulira munaye ebigenda mu nsi muno n'ebyetulaba tulina ebintu bingi byetulaba nina ebintu bingi byendaba nina abantu bangi byenalabyeko obunabbi ku expo bangi abambyuwinga era bunabbi bwammwe bunaatera kubatuukako kubanga tubadde ne programu nyingi Mukama banjagalire nsigadde yenze city pastor Edward Mugisa kuva mu Spiritual Purpose Gospel Network tugula ebyuma emirira naffe namba nagisomye gula akatabo owagire bwakabaka bwa Katonda wona wooli kajja kutuukako kyonna kyoyagala oba oyagala soft oba hard osobola kukafuna so Mukama banjagalire kafaanana bwe kati tulina crusades ezigenda mu maaso tulumba Buyende ebusoga nze buli nnaku mbagamba kintu ne mbagamba tugenda Buyende tulumba muli kujja Buyende tukuba crusade 2 weeks non-stop bana abakagwa bali kuidda Buyende nene tulina ebifo bibiri tujja kubibalaga wano ku posta byetugendamu Buyende ne kati wenjogera abana basumba bali meeting ne basumba ba Spiritual Purpose Buyende manyiyo it is after Kamuli district okay mwebale nnyo mikwano gyaffe abantu babiba na Buyende mwena babakobye crusade eri kuida ebayimwe next month bakobye omwezi ogwo guli kuida wiiki ibiri ditinamba nga bali bakalakatanjiri so mubeere wamu nabo mwemerere nabo olusoga ndwidi muna tusobola kuba mbogo era abasoga mwena ababaako ku Expo TV tubenda ino twenda video eno bw'obanga ogifunye giwe ku nimwino agiwe ku mwine nimwino awe ku mwine obubaka butambule ekibumba edatuwera balala omukisa so olwaleero tuliikangayo enaawo Mukama Katonda omulungi abatukuumire tusinkane mu story eddako bye bye Expo TV to the world.